Ali wano. Omuntu ow'omukisa asisinkana omuyimbi ow'omukisa. Oba wa mukisa. Krismasi wo. Aja tibakube. Stana medical center. Yes, bagamba bayimbi simanya nchi mambo no muyimbi naye bayitwa aliyambira banange tuliyo kujanja kalinyiza ukyalire walala nga teriyoisa buli kyokujja yonna bakumande paka mande bakumaca tumusaleeko okujanjabi buli wano kusitana kati gatwaye ku bantu babuzeeko tubagalize Christmas ennungi aja tyogezze Kinyankole kiki? Kyamudodde? This is so emotional. Abantu bagaliza sekukulu ennungi. Mukimanyi Spice Diana azewa nonga simu. Wasemba dio na Spice. Wasemba dio kulaba. Nasemba dio. Bali mchimu nolio kwa ngamba Spice mwala wange. Sala. Baby, nekusimu era nenkubira kono ngamba mwala wange Sala. Ningaba nerero Sala nge. Bagamba bangi abawala muzaale. Kitwala. Lwaki Spice yali zadde kati? Otuuse. Okubye nnyo hajati. Akulaba omusajja. Abalwanyi twatuddeko Merry Christmas. Binonga biri so emotional. Spice ayezo kukabya gemazima. This is so emotional. Akatono kalyanga ne munno. Akatono kalyanga ne munno. Buli mwadde muwetooke n'omuceeri. What? Take out now. Take out Omuli mukyala ayina tulina okusabira ekyo naddala nze ate nga maama okujagaliza bingi n'abaana abagezi nga ggwe nawe omusajja namulaba namundaga nabakunaga
Inshallah. Take your time. Yes. Chimonchi dinna abakutiranya kyemukwasa sipaisaonyogeza bigambo bingi kubanga essanyu bweyali nzibu atakikola naye nga hajati omukolo gwange ogw'embaga oba mu mwaka 2021 2030 2040 njagala obeerewo oyive soko bakube bannange buli ndi wakusa agola batisoboka ate mujja abalwadde mujje hajati n'abasawo bawe ku mmere ya Christmas eyanza kamama Spice atuleetedde ebintu bibyo bannange bakuba tewatugambye mujje mubeebuulize sawolera agenda otakasupu n'abalwadde Spice mashayi tukanze nampulira nsanyuse That's my plan of coming next year. Nenga ndaba wala. Don't cry, guys. Thank you for our gift. Spice tuwadde bingi Si bingi nnyo. You're welcome. Ne banaye ndowooza ffe tugenda kweyongerayo ebirala. Tujja kufuna batuyambeko. Wetaaga babawunsa babisitule. kyokka nze nampulira nsanyuse oba nsusse. It's okay. Okkirizibwa okusukka. Nsikirizibwa kusanyuka. Era sanyukira ddala. Kyekyo kakati twesimye okubeerako ku Stabua Medical Center. Spice Dana tusinze okusanyuka. Ffe tusinze okusanyuka. Abasitana basanyuse olw'okuba Spice Dana abakyaliddeko ate tazze nga longerera abaleetedde Christmas. Ate taŋŋambye nakuŋŋamba azze buzzi nga simanyi naye Spice gonjagaza ki? Kati ojjogerayo ng'ondowooza. First of all, katugenda kukola wetuti eri ab'amawulire hajati sookuyanirize Spice Dana ekyo kikuwe. Spice nsanyusa okulaba kamaama bale kubeera n'omutima ogugaba Mukama nsaba akugaggawaze. Kiki ky'omusaba ekirala? Obulamu. Ate omusajja era ajja kujja mu bulamu. Ajja eri mufojja eri bulamu. Eye bannange Spice wuuno nsanyusa okulaba bale tuwa ebintu. Baba n'abasawo bange baba n'abasawo n'abalala gye bali mukola. Bawala bato. Jangu oyogere, Shaki jangu oyogere. Spice, abasawo bakweyanjulire buli omu. Ono ye director, ate ono ye first born. Spicy. Thank you for this Stabua Medical Center. Yogera oluzungu. Thank you for all these wonderful gifts. Tewasomeseza bwereere. We shall give some to our people. They are in there, and we shall tell them hi. I'm sure you're going to see them. I'll say hi. We'll say hi to them, just a small hi, but with no cameras. Yes, we respect patients' confidentiality. Nayenga, we are very, very happy. We are very, very grateful. Our team here. Yogera nawe. Buli omu ayogere. Hi everyone. Wega n'abaana huyo wajati Ate bagambe n'ebitiibwa ebirala. Ebitiibwa byalina. Yogera nnyo. Ni mufumbo ssebo. Hajati Wangi?
kati spice dana atera ku murundi gw'okusoosa okutalako ku ddwaliro lye lyo ayagala nnyo abakazi abakozi era yagambye ayagala alabe ajjati omulimu gwe yeekozeemu kuba agamba otera okumubuulirira omwagala nnyo gwe ng'omuntu era naye kyavaako bambi mbadde simanyi nti nakimanyi nti mumwagala bambi kamaama oli mugezi nnyo omwagala nnyo spice yanjulira ajjati obubaka bw'omuleetedde era omubulire lwaki tusangeyo ku mirimu gyaffe giri emirala egy'endongo naye era akusulamu akagambo kamububiri n'akumuwulira nga muwala we so mwebaza ku ekyo ate mukyala mukozi manyi abayimbi tunyomebwa batuyisaamu n'amaaso balowooza tusobola kuba bantu bala mirimu tusobola kukola mirimu gyanjawulo muleka egy'ebidongo so hajja kyakola kino kitu inspiring nganze omukyalo oba omuwala obuto ayagala okukola ate ali into business just kuyimba nze kisiima kyokola ate nkulabirako ekirala nga buli nze kalombolombo kange buli Christmas ne New Year's nti njagala nnyo nenziriza ku bantu abatuwagadde ate olumu kati omuntu ng'ali wano ali mu ddwaliro Christmas agenda kijja nga mulwadde babiki so nze nandyagadde eshalule Christmas yange n'abalwadde ate kati sinza kugenda walala nga waliwo stana kitegeeza kubanga mami waffe muyimbi munange tuyiriba sente yaffe eva okitegeera sente z'obuyimbi tusula kati okuba nti yeefiriza n'akola bizinesi siyinza kutwala mukisa gwange gwa Christmas walala nga wala so that's why nalonza nenamba kanze kustana yadde ye nakamusuddeko obusuuzi because nadde ndi awo already kola shopping ya Christmas nga weeri so abadde tulina plan ya next year kuba kyalina next year nengamba lwakiyaateja Christmas nga waŋŋambye lwaki waŋŋambye ng'ojja nenkwetegekera kugamba kubanga so happy 2025 Christmas y'abalwadde ba Stana ate bongere omumuwagira naawe bongere okuwagira sooka olindeko nze nsaba abantu bassebo ne banyaba abandaba wano mu kamera nsaba muwagire omuwala ono omuto omukozi atepankisa bulungi bwe bambi kalina empisa kozi sho yadde bambi bakyala bannange ffe tuba tusookayo bakyala bannange abawala abali mu sayiziyo abavubuka abasajja buli omu asaana akuwagire kubanga ebisaanyizo byonna obirina olina ebisaanyizo by'omuntu omukulu ebyomuwala bambi muje muwagire ka spice kaffe myaka 10 giwe bambi nsaba muje mumuwagire osaana okuwagira bambi musaba abantu bawagire spice Diana muwage public holiday teri kuba mpiso tujja bafunira abalabirira abasawo basitana amatwala abasawo tulina bangi tujja tolako abamu bajje abalala bakoleki neyanza spice mama nze sina bigambo byakwogera ebintu abikuwadde spice omubanja kikati sirina nakyate kati sina na byakwogera ate oŋŋamba byakumubanja spice nkubanja ofuna omusajja anti njagala abeere musanyufu mu myaka oli musanyufu kati emyaka giri egijja njagala obeere sagala essanyu likome wano kitegeere njagala obeere musanyufu kati ne mu future ate ebyo noyina bikola kati tweyanza nnyo maama webale kulowooza ku Stana Medical Center ebyo hajjati kasi tugenda kulambulako mu ddwaliro lyajjati abakamera gwe mumanye nti bino byonna bintu byaffe spice funa omusajja kyenkubanja kati nze ndi mubasenga ab'ensonga
okitegeera banabeera mu bama senga bamama babeera mu madirisa. Thank you so much.